Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Senninde ng'asinziira ku National Tally Center ayozayozezza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okuwangula akalulu k'obwa pulezidenti mu kulonda okwabaddewo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 15. Njozaayoza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne Mama Janet Kataha Museveni ne NRM family ne Uganda yonna okutwaliza awamu ng'eggwanga kubanga obuwanguzi bwa kandidate alondeddwa buwanguzi bwa Uganda yonna. Buli munnayuganda eyavuddeyo n'alonda akalulu mukwano mwenna tubayozaayoza era n'abo abataawangudde nga balonze bakandidate abalala nammwe twagala okubasabira Mukama abakwateko abawa omutima ogutegeera nti wabeerawo awangula n'awangulwa. Senninde alambuludde ku bintu by'enkizo by'agamba nti bye byaviirako ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni okuwangulira waggulu mu kalulu k'omulundi guno. Njagala nnyo okusookera ddala okujjukiza bannayuganda mwenna abatulaba nti ebintu ebisinga obukulu ebiwangusisa ebisinga obukulu biri bina. Ekisooka mu byonna kwe kubeera ne kandidate atunda. Kandidate wa NRM alina erinnya. Kandidate wa NRM abadde alina recognition. Kandidate wa NRM abadde atundika era ng'ate naye yeetunda bulungi. Ono alambuludde ku bubaka NRM bwe baddengewa bannayuganda mu biseera Pulezidenti Museveni mwanoonyereza akalulu nga buno obadde bujjudde okukubiriza abantu okukuuma emirembe wamu n'okukuuma ebituukiddwako by'agamba nti bikulu nnyo. Ekyokubiri ye message oba obubaka obuwa abantu essuubi. Tubadde n'obubaka obulungi obw'okukuuma n'okunyweza ebyo ebituukiddwako. Kaakati message yaffe eno ebadde erimu ebintu bingi nga egatta ebintu bingi nnyo. Ekisooka eyogera ku kukuuma emirembe kubanga bassebo ne bannyabo munanjulira nti tewali nkulaakulana yonna gy'oyinza kwogerako nga tewali mirembe. Senninde ategeeza nti Uganda ejjudde demokrasiya gw'agamba nti ayeteddwa gavumenti ya NRM nga ensonga lwaki ebibiina by'obufuzi biwerako mu ggwanga nga n'abavuganya kuba pulezidenti babadde bawerera ddala 8 kyagamba nti bannayuganda bateekeddwa okusima gavumenti ya NRM ku lw'eddembe lyetaddewo. Ekyamazima bwe tutunuulira ensi ezitulinaanye ezaakava mu bululu mazima ddala ddala bw'ogerageranya ne Uganda kye tubaddeko kaakati mazima demokrasi abadde akuumiddwa bulungi mu ggwanga lyaffe nti olaba buli muntu aweereddwa eddembe aveeyo avuganye. Bw'otunuulira bannaffe abannuupu bavuddeyo ne bavuganya, bw'otunuulira ababibiina ebirala bavuddeyo ne bavuganya, naffe ng'ab'NRM ne tuvaayo ne tuvuganya kubanga ssemateeka atuwa eddembe buli omu okuvuganya mu kyayagala oba okutambulira mu waayagala. Eddembe eryo alituwadde yaani ye gavumenti ya NRM. Oluvannyuma lw'okumaliriza okulonda pulezidenti n'abaka ba paalamenti, Senninde akubiriza bannayuganda okwettanira okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okugenda okubeerawo Ssabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 22 omwezi guno n'ennaku endala eziddirira. Buli munnayuganda ali eyo bw'obanga walonze Pulezidenti Museveni ne bw'oba tewamulonze njagala munnange okukujjukiza nti ennaku z'omwezi 22 tulina okuvaayo mu mayumba gaffe tugende tulondereko gavumenti eya LC5. Ono agumizza bannayuganda nti ebintu byonna ebitannakolebwa bigenda kukolebwako mu kisanja ekijja era bw'atyo n'abasaba okulonda abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu abanaakolagana obulungi ne Pulezidenti Museveni mu kisanja kino. Ebyo byonna byonna ebisuubiziddwa gavumenti ya NRM oba Pulezidenti Yoweri Museveni ekibiina kya NRM tugenda kubiteekesa mu nkola naye tujja kubiteekesa mu nkola nga tuyita mu local government nga tuyita mu LC5 nga tuyita mu bammeeya bammwe ku levels eza municipalities ate nga tuyita ne mu LC3. Mu ngeri emu omuwanika w'ekibiina kya NRM Babu Owundo Nekesa yeebazza Pulezidenti Museveni olw'okwesiga abakulembeze ba NRM okumunoonyeza akalulu ku mulundi guno. I want to thank the President. I want to thank the President for the commitment, for the resolve, for him to continue defending the crown of the NRM. We want to thank him, and I want to thank him for trusting his party structure leaders. Unlike other campaigns, we have had what we call the national task forces, but this time around, this was a structure-led campaign. The President trusted his foot soldiers, trusted his leaders of the party, and they have done tremendously well. Ono agumizza bannayuganda nti ekibiina kya NRM kigenda kukolagana na buli omu okulaba nga bakuuma ebituukiddwako emyaka gyonna ekibiina gye kimaze mu ntebe. We want to encourage all Ugandans that as we choose peace, we commit as the NRM that we are going to work with you to strengthen the gains and the contributions that the NRM has so far made. And in any case,
our resolve is to ensure that we continue to provide more opportunities both for the people, the older persons and the young people of Uganda. Wabula ono naye akubiriza bannayuganda okwettanira okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu kyokka n'abakuutira okulonda aba NRM ng'agamba nti engeri yokka gye bagenda osobola okutuukiriza ebyo ebiri mu manifesto ya NRM. The NRM is forming the next government. As you vote the next leaders at district level, at our municipalities, at our sub-counties, kindly remember to vote the NRM. You will have voted wisely because we are operating under a multi-party system. Under a multi-party system, a government that is formed, it is its manifesto that is implemented. It is only worthy and it's only prudent that you trust people of the National Resistance Movement to implement their manifesto. Damascene Aime Basanjo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.